Obululu abeesimbawo okuva ku ludda oluvuganya gavumenti bwe baafuna mu kulonda kwa sipiika okwaliwo ku ntandikwa ya wiiki eno kwalaga engeri ab'oludda oluvuganya mu palamenti gye beetemyemu. Ibrahim Ssemujjunganda eyavuganya ku kya sipiika wa palamenti afuna obululu 15 bwokka ate Yusufu Nsibambi n'afuna obululu 37 ku kyamyuka sipiika. Abo balowooza nti Kadaga bamulese ku sayidi yaabwe yedduse dda era kati n'essimu zabanze butaddamu zikwata. Ekyo bakoze obwenzi ne balekawo omukazi wawe n'agenda kuwa neighbor. Buli kimu kyeyoleka mu maaso mu lwatu nti abantu baffe ne boga nti opposition tebeetengeredde, abalala baagulwa, abalala tebategeera butegeezi. Naye ekyo tokinenyeza bo kubaayo aba abalonda boyina okugaa nti kati bye mwalonda. Ng'okulonda kuwedde ab'ekibiina kya National Unity Platform abasinze ababaka bangi ku ludda oluvuganya balonze abagenda okukulemberamu abavuganya mu kisanja kino ng'omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga yalidde obwakulira oludda oluvuganya. Mpuuga agamba enjawukana eziriwo tezitandise leero wabula era tezeeraliikiriza. Ekisooka twali yagenda mu kalulu kano ng'amanyi nti y'anaakulembera oba y'anaagoberera. Ekyokubanga akalulu bwe kawedde emyezi mitono egiyise nuupu yeeyubuddemu nga yeeyina enkizo ku bibiina ebirala, kiyinza okuba nga tekinnaba kutebenkera bulungi mu mitima gya bakulembeze abamu mu bibiina bino. Naye kitegeerekeka kubanga tekibeerangawo oludda oluvuganya okukyusa obukulembeze mu palamenti gwe mulundi ogenda okusooka. Tubuuzizza Mpuuga kyagenda okukolera ab'ebibiina ebirala ebivuganya gavumenti ebyewera obutakolagana n'aba NUP abakulembeddemu oludda oluvuganya mu kisanja kino. Obutakolagana naffe oba obutakolagana na bannaabwe mu kiseera kino ani asobola okuvuganyulwamu era abyogera ayagala kuyamba ani? Sirowooza nti waliwo anaaganyulwa mu njawukana. Buli muntu yenna alowooza yeetwala nti ali ku ludda oluvuganya ng'ayagala Uganda egenda mu maaso. Ndowooza statement zeezo ke kaseera zikkakkane tuteeke amaaso gaffe ku buvunaanyizibwa obunene bwe tulina okulaga bannayuganda nti tuli banjawulo. Sikineewuunyiza abantu bwe mujja mu palamenti okulusooka ne mweyisa bwe mutyo. Era nze obuzibu bwe nnyina nja kuwulira bannaffe kye boogera oba nabo bawulira nti kye baakoze yabadde ensobi. Bwe binaabeera bwe bityo nze ntuse okubeera independent mu opposition. Kuba nze sigenda kulondako ne NRM, not even 1 second. Bwe baya bajja okunoonyanga ensonga bagaye kwe tulina NRM ze baneerabire bajja kundekangawo. Buli omu ateeseze bantu be. Buli omu ateeseze bantu be kubanga okwegatta okusinga muyinza obutakulaba. Kubanga tetumanyi ani akontrolinga ani, abantu balinga bugologoose. Omwogezi wa FDC Ibrahim Ssemujjunganda agamba kyekiseera abakulembera oludda oluvuganya gavumenti obutatunuulira bigendera bya kibiina kyabwe byokka wabula okugatta ab'oludda oluvuganya. Omulimu gwe boolekedde kwe kutuuza olukuŋŋaana meeting ya opposition ffenna nga bwe tuli mu palamenti tuddemu tukakase tugenda kulwana masajja. Ffe Winnie Kiiza bwe yali leader opposition nga nze chief whip twatuuza buli omu atwagala n'atatwagala ne tusobola okulembera olutabaalo okulwanagana ne Museveni nga azze okugyawo age limit. Kati bannaffe ekyo kye boolekedde ate kye balina okulaga okulembera abantu nga muli ba bibiina bya njawulo si kyangu kubanga gw'obeera n'obwetaavu obw'okulaba ng'ekibiina kyo kikulaakulana naye ate olina obuvunaanyizibwa obw'okulaba nga banno b'okuba n'abali mu bibiina ebirala nabo tebalowooza nti gwe obukulembeze bwo obukozesa kukuza kibiina kyo kyokka. Ndowooza nti buli mukulembeze waali ke kaseera okukulembera kisoboka okuba nga bwe kyatuva mu kalulu waliwo ebibiina ebitabadde bitakyakulemberwa nga byafuuka byaba kyetwala. Njala kusaba abakulembeze b'ebibiina badde mu ntebe zaabwe bakulembere twogerezeganye nga basajja bakulu ne bakazi bakulu. Okusinziira ku Mpuuga bateekateeka kulonda gavumenti ya kisiikirize ng'era aba NUP beetegefu okuwaba ebibiina ebirala ebifo eby'enkizo. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.